Omwami Ssennoga eyeekazaako erinnya lya Mr. AIDS nga lyasinga okukozesa eryamanyibwa ennyo Abanayuganda. Munnange agenda kubanga avunaanwa. Entabo evudde ku ki? Ono kwe kubanga yeebaka kubankuba kyeyo abazzeeyo ewaka n'abasiiga obulwadde obuleeta mukenenya ng'akigenderedde teekako n'okubanga ababba ssente. Omwami ono abasinga mwenna mumumanyi we yakyaka ennyo n'avaayo n'agamba ensi ku TV ennamba we yakyala ewa Farida ku mwasuze mutya n'abategeeza nti nno ye ayina akawuka ka Siriimu nga omukazi omukulu ye yakamusiiga gwe yayagala mu myaka emito. Omwami oyo yamanyikwa nnyo n'abeera nga akyala ku TV ez'enjawulo, ku radio ez'enjawulo, n'atandikawo n'ebibiina ebikubiriza abo bonna abalwadde babeere nga bagenda nga bafuna eddagala. Abamu ku bo alibasimbira n'abalireeta n'obudireeta n'alibasanza mu maka gaabwe abo bonna abatya okusimba eddagala abayambako. Wabula omwami ono gyakomyeyo kubanga akola kino ekintu munnange atandise okuba ate ng'akikolamu bukozi ssente ye n'agufuula mulimu n'agifuula bizinesi. Wano nno nga yeeyambisa ennamba z'amasimu groups ez'enjawulo z'akola eza WhatsApp, Facebook, n'abeera nga agamba abaana ab'obuwala nti ye ayina eddagala eriziyiza omuntu okufuna siriimu ne weweegatta n'omusajja nga ayina siriimu. Kati nno tatalizza bankuba kyeyo abalumba ku mikutu gya intaneti okwo kwabasanga ne bamwegomba ne bamala ne bamwegomba bwe bakomawo nga beebaka naye bagenda okukizuula nti ate obulwadde bunkutte. Asiina nnyo obukakafu ku bigambo bino bigenda maaso, wabula embiina mu butambi eri abo bonna abawala abavudde ne beekubira omulanga nga beetaaga gavumenti ebeere nga eyingira mu nsonga za Ssennoga abeere nga avunaanibwa kuba ekintu kyakola kikyamu nnyo. Tugenda gendako mu butambi buno eno tubuyiseemu amaaso tubuwulirize ate era ofunemu ekyokuyiga. Nga bulijjo yenze Sheila Adeta, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell eyo buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo bw'omwagalwa. Video zirabe omale okuziraba olyoke ofunemu ekyokukomentinga zirabe bulungi nnyo ozekkaanye. Wabula nga ate oli wadde mbozi sheyalingirako omuntu omulala yenna teekako n'okukubiriza abo abatana batwegattako babeere nga bajja nga batwegattako. Tugenda kubanga tugendako mu butambi buneeno obugambibwa obwa mwami Ssennoga eyeebaka ku bawala naddala bankuba kyeyo ng'ate amaze n'obbako ssente. Njagala tumanye ekikyolowooza ku butambi nga buno. Katugendeko mu butambi igwe twekuumireko tovaako. Katugendeko mu butambi katono. Ekisinga okwewuunyisa emikutu gyonna egyagenda maaso n'okuba nga giwa omuvubuka ono platform olwo nno kwabazimbira sitole ye eyamufuula ow'ekitalo n'okubeera oba oliawo ng'abantu bamukwatirwa ekisa nga balowooza nti oba oliawo omusajja ono kyayogera gandi banga ge mazima wattu ye ensonga ye yali ndala nnyo gyayagala okuyisaawo. Era nga olutuukidde olunaku olwaleero abantu bangi nnyo bakyagera maaso n'okuba nga bavaayo nga balumiriza ku muvubuka ono. Bwe twakoledde emboozi eno olunaku lwajjo ng'abantu bangi nnyo abakagenda maaso n'okuba nga bavaayo, wabula nga kisinga okwebuuzibwa ye mwami Ssennoga kikyayogera. Gano ge maloboozi ge njagala tweyongereyo mpola. Wabula nga ensonga zino sinyango kulaga habati so oba ojja kukola ki kufuna relief kati ojja kufuna obwongo ogaye kati kankole ABC, right? Yes. Ekyokusatu kyekino nti poliisi njikiriza waba basizeewo okundoka ata mu mateeka nkikkiriza naye kyenkugamba right now era kyenja okugamba ne mu kooti nti seegaana ABC. Secondly, I will ask for the favor of the time okusasula oba okucompensating back their things. Kyandi nkoze bulungi singa osobola okukwata eddoboozi lyange olw'ensonga nti bino ebintu sitamidde nga mbyogera. So kyensobola okwogera mu byonna omanyisa ebigambo ebiyitirira obungi so that what I know. Secondly, mu bulamu mulimu damages. Omuntu nga tonnaba kufa olina ogumira damages ezo mu bulamu, either financial or life wise. Again, I'm willing to pay the damages zitya nti omuntu ajja kuva eri agambe
kino okitegedde kati since you were victim abantu olina wejja kuddukira. Njagala kutegeezako gwe Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ogolera ku TikTok yange eno. Eyo y'ensi Uganda. Era abamanyi ku maloboozi g'omukulu ono muyinza otukakasa n'okutunnyonnyola obanga ddala eddoboozi liri obanga si liri. Naye nga kyenyinza okutegeeza nti oyo ye mukulu Senoga Hassan oba Mr. AIDS. Mu kugezaako okumuteeka ku pressure abantu bangi bagezezaako okuba nga bamutuukira n'okumukubira amasimu. Era ekivuddemu lubadde luyombo. Tuwongama nti nongana n'okwogera kitegeeza nti musomozesinga okuba omubi. Osobola okwogera naye ndabyogolinga ayagala okwegaana. Nkubuuziza ekibuuzo nti nakubbye eki nongamba tewali. Prose nakeera ku makya nakakola groups nyingi. Nakeera ku makya okiwulira omuntu omubbi omuntu afeza omuntu kino wamanga abikola esimu azijjako, that is one. Wakolera taagala bamanyeewo, that is two. Okiwulira prose bongamba nti nakwata abantu bonna embafera. Ekitookera kyekino nakwata abaana bonna abaana bonna bampa 15,000. Tugende ntandika mpola. Prose if you want this thing to go wonawe mwagala kijja kuggwerawo. Tugenda kuggwerayo. Prose kyagala wona kijja kuggwerawo. Njagala entetegeera nti ofera abaana ssente lwaki. Listen to me. Okiwulira nkubye essimu eno omanyiza nina obuzibu omuntu bw'agenda waggulu ng'ansirika. Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ogoberera. Tukyagenda maaso n'okukuleetera bingi nnyo ebikwatagana ku scandals zino wabula nga tongera okukoola gwera buli omu yenna buli kiisi alumiriza omukulu ono obutagaana era obutatya kuvaayo kulumiriza muvubuka ono kulogezaako okutaakiriza obulamu bw'abannyinaffe abalala abayinza okugwa mu ntateeno wabula nga wetwogerera bino twategeezeddwako nti wabadde akolya takyaliwo wabula nga tusaba gwe wenna ayinza okuba ng'owulira eddoboozi lino oba okusobola okubaako woolituusa ne woolitambuza okubaako ate oba olyawo wooliteeka wayinza okuyamba gavumenti esobole okusitukiramu eyambe kubanga kino ekintu kiri kyabulabe nnyo ekiyinza okuviirako abantu bangi nnyo okulugulamu obulamu. Bw'oba obumu ku butambi oba ku maloboozi ng'abaana abawala bavuddeyo beekubira omulanga nga bakaaba basaba gavumenti ya Uganda ebayambe ebeere ng'ekola ku mwami Senoga mu bwangu nnyo lwa nsonga ekintu kyakola kikyamu. Munansonyiwa okuseka naye kino tekyebeereka ku wanseko oyinza okiwakana ate nga kituufu. Nze wano ekibuuzo kyange kigenda kuba nti okimanyi omusajja mulwadde lwaki oba weebaka naye nga okimanyi mulwadde lwaki obeera weebaka naye olw'okuba akugambye nti alina ekkerenda lyagenda okuwa likuziyize okufuna obulwadde bwa siriimu oleme kumufuna yadde nga weebase naye lwaki ebiseera ebisinga abantu abakulu temulowooza nga abakulu naddala bankuba kyeyo mmwe muyina emize gino muli bantu bakulu mwatuuka emyaka gy'okutegeera abamu ku mmwe muli ku byeyo nga muli bamaama nga mumaze okuzaalako ensi mugirabye nga bwetambula mumanye ensi nga bwegenda mu maaso lwaki oba totegeera ku experience eyo yonna gy'ofunye omanye ebintu by'okuzaala omwana nayo eba process ndala mu nsi muneeno ekujja mu bulamu bw'obaddemu n'ogenda mu bulamu obulala obutali bubwo so experience eyo ekumala okumanya ebintu nga we bitambula mu Uganda. Omuntu oyo omwesiga otya omanyi ki nti oba eddagala lyagenda okuwa agenda kuwamu panado omanyi ki oba eddagala lyagenda okuwa terikola omanyi ki oba n'eddagala lyakugamba teririiyo okitegeera. So nze nsuubira nti ebintu ebimu mmwe mubyereetera ebizibu ebibatuukako mu bulamu mmwe mubyereetera olw'okuba nti ffe kiba kipya mu matu gaffe ne tutandika okuwaawala ne tukuba nnyo embeekulo gundi akoze kino okikola otya lwaki okikola ate ng'omanyi kibi lwaki okikola biki naye ng'ate jjukira omuntu oyo yavayo nakonfesi nga ndi mulwadde omwesiga otya mwena babadde tebamanye Mr. AIDS ono ngenda bateerawoko obumu ku butambi bwa Mr. AIDS mwabatamumanyi muddemu mumulabe muwulire ku bigambo ebimuvaamu ate era tukomewo. Finally I've got my Charlie.
It's been a while naye guy wakabinyo. Esa. Yeah. Nenga mugamba mutya ne bamberawo nnyo nga ntandika ebizibu byange bano bemulaba bano. Muganda wangu mwagala nnyo. Chali baliwo nnyo mu mbeera yonna. Otherwise muli mutya nze Mr. AIDS wa bulijjo omuje baliko bitambula bitya. Asiya dakiika tula ku ssaawa budde bwa mpeke. Naye nga webale kunyirira muganda wange. Daira. Onyiridde. Kiri kitya? Kiri kitede nnyo. Olabika bulungi. Wawasa? Simanyi. Tomanye? Naye toneetegeera. Sinneetegeera. Gwane. Oba tamanyi na linnya lirabidde. Lirabidde naye. Ninga alijjukidde. Gwane. Naye kyensinga omumanya sinnawasa. Tonawasa. Naye ng'olina omuntu Okay. Nyongera bongezi bala musako. No bebaze munje mtusake engalo. Nze Hassan Senoga. Nze Mr. AIDS. Nze omukulu w'ekika. Ndi wano kujjukiza omwami ali eyo nga tonnaba nsobi yonna ku mwana w'obuwala lowooza emirundi ebiri nti wazaalwa ate ozaalwa mukyala. Tewali kipe ky'ogenda kukola. Babikoze byonna. Ekyamaze omutuufu nti byonna by'okoze byongera okumenya omutima gw'omuntu oyo. And by the end of the day tokomye ku ekyo todisclose nze gy'ali ku bulamu bwe. Omusiizi obulwadde, omulemaza omutima, omukyayisiza abasajja, aye tomututte. Mbadde nsaba kolako ekimu ekikuwa emirembe ku byombi. Kyandibadde kimu kyakwesonyiwa. How will you move? Muli mutima gumanyi nti good nze namusiiga obulwadde. How will you move? Naye mulinga okkiriza nti oyo yalwala because of me. Naye mulinga omanyi nti oyo amidala lwakubanga nze. Obulamu bw'ensi bumpi. Bannye bumutuyisa mu bingi. Bassebo muyisa mu bingi abaana abawala. Bwe weekyekkinga munda mu ggwe olaba nti teri nkomerero ya nsi. Obulamu bw'ojja kukoma naye enkomerero yaabwo yejja okulamula. Nkujjukiza ffenna tugenda kufa. Bagenda kuteeka mu ddiiro musajja gwe ng'oli musiraamu bakufulumya ebweru essaawa ng'etuuse y'okusaalira. Omanyi omufu bw'aba afudde ajjukira era ategeera kati nfudde. Awo w'obeera omanya. Oba wali musiraamu ng'oli mukkiriza byonna ebikolebwa biva mu line era naye ng'obimanyi nti ebigenda okunkolwako. Bagenda kusimba line bakube takbir Allahu akbar baleete bagamba nti Allahu akbar okkirize nti ebulayo 3. Allahu akbar okkirize nti ebulayo 2. Allahu akbar muli okakasa nti ebulayo egi bagamba nti Allahu akbar bakusuli bakutwale. Mu kutwala bangi bajja kwanguya. Mu kutwala bingi bijja kwogerwa. Enkuba egenda tukuba, enjala etuluma, bagenda kuteekayo bwogu. Nkujjukiza teri muntu n'omu agenda kuddamu kujja gye bakuziise mpozzi nga baleseeyo omuntu omulala. Revisinga nnyo ebigambo byo. It's never too late. Okyasobola okukyuka. Nganze bwe nakyuka, n'oli bwe yakyuka, n'oli bwe yakyuka, now you can make it. Tafa ku bigambo bigenda ku kampani nga bakugoberera. Ebigambo bingi bijja kwogerwako. Naye nywera. Okay. Nyongera bongezi kulamusaako mukwano gwange nenkwebaza mu byo tusaako engalo n'okwongera okukubiriza nti obulamu bwo kyabbeeyo okusinga ekintu kyonna ky'olabyeko mu nsi muno. Naye ndi wano ndi mu kwebuuza nti gwe emmere ogira otya neekukka ng'ebiri abafa ate ng'ebibatta gw'obibba. Twalina nga wano obunga bw'abaana bano abaana abaliving a positive life obwa yellow porridge. Obunga mwabubba temukyayagala bbo abaana. Obunga bwawagamira mu kkubo ate muli babbi ate muli bantu bakulu ate muli ne ssente. Lwaki omugagga ate yabba? Obubbi bufuuse obubbi. Omuntu olina ssente olina famire osomesa abaana bo mu masomero amalungi naye n'ak'omunaku nako n'okabba. Ofa kinensi. Ono omuntu agenda kumala first of all ali ku ddagala ate era tajja kubeera wajja kumala afe kale gujja kusikira ensi eno no problem. Naye ono omwana ye muwe kyalina okuba nti afuna. Naye obye ssente ze kyekisooka. Obye kyeyandibadde alya kyekyokubiri. Naye ate ndazimera ate muto gwe mukulu ku ye. Kyokka mu emphasizing abantu genda ku ddwaliro funa eddagala mira alimire nga talidde.
Where is the food for those young people? Emmere eruwe y'abantu abo abanaku batalina yadde ekikumi, emmere yaabwe gyeri. Where is that food? Femwatamanu tutama nammwe. Muli bantu bakulu. Buli kamu mukakulupya, buli kamu. Yes, tetuganye ekintu Mr. AIDS kyali mu kukola kibi nnyo era bw'anaaba akwatiddwa trust me asobola okuvunaanibwa ebbanga eddene, asobola okuteekebwa mu kkomera for the rest of his life lwansonga kino akikola intentionally oku-affectinga omuntu n'obulwadde ng'okimanyi nti nno oli mulwadde naye gwe n'okikola kifiiriza ekintu ekyo kikyamu nnyo. Ate kino ekintu kiri so common mu bannayuganda abalwadde oba abafirika abalwadde. Olina akimanya nti nno ndi mulwadde n'agenda ng'asiiga abalamu olw'ensonga nti ye bimususseeko. Abantu abo abalwadde ebiseera ebisinga bafunamu ku mutima omubi. Yes, n'afunamu ku mutima omubi n'agamba nga lwaki nfa nzekka kanfe n'abalala. So n'akola buli kisoboka kyonna okulaba nti nno buli muwala amusemberera amutwala mu kikolwa ky'omukwano atere amusiige. Ekintu kino Mr. Senoga kyakola kibi nnyo bw'abanga abadde akikola, naye okusinziira ku maloboozi ge tuwulidde omuli n'erirye kitegeeza nti ebintu bino azaabikola. Ekintu ky'okufera bakadaama ssente bankuba kyeyo ssente n'abatunuza ne mukwano ekyo ngenda kyogerako bwe nti however much nti Senoga mukyamu wabula nammwe abawala muli bakyamu, abawala nammwe muli bakyamu nnyo ate mmwe musinga obubi okusinga Senoga lwansonga gw'okimanyi nti oli yabagamba nti mulwadde. Lwaki omukemereza omuteeke mu nsonga ezimuleetera gwe bano basajja kantu katono nnyo kosobola okukola omusajja n'akwagala, osobola omusajja osinga anyway ye n'akwagala tebaliiko ebyo. Mukimanyi nti omusajja mulwadde olw'okuba nti obulaba omusajja mulwadde alabika bulungi ate mulungi igwoboza kimu naye nsobola okwebaka naawe ne staff na bulwadde nti yosobola ayagala akugamba eki oyagala akugambe nti tosobola nga naye ayagala kwebaka naawe akusiige. So kati nze ndowooza obulwadde obwo mmwe mu bweyitira wano temuyina nsonga yonna ebatwala mu b'amateeka kulaba nti omusajja ono mumuvunaana. Temuyina nsonga yonna yadde n'omulundi n'ogwo kumutwala mu mateeka lwansonga mmwe kennyini mmwe mugenda gy'ali, mmwe mumwesibako, mmwe mumuseducinga abaagale olw'okuba avayo n'ayogera bino ebigambo nti osobola okumira empeke ne weebaka n'omusajja atali mulwadde n'otafuna bulwadde. Kisoboka naye chances intono nnyo ziringa 5 ku 10 oba 3 ku 10 okwebaka n'omusajja omulwadde n'otafuna bulwadde yadde ng'omize empeke. Ekisooka empeke yo we baba bagikuwadde evuziiza ofukuna obwo obulwadde era bakuwa RVs ezo olina okuzimira okumala wiiki 3 nga ziri mu mubiri gwo yadde ng'akawuka ako tokayina. So ekiseera wekituuka ne weebaka n'omuntu omulwadde ng'obadde oli ku eryo ddagala munnanga akawuka ako ne wekakuyingira kafa bufi kaba tekasobola kubeera mu mubiri gwo kubanga kasanzeemu eddagala. Jjukira ate ezo RVs zeebasa akawuka ako ne kabeera dormant mu abo abakayina. So kati gwe woova eri n'ogamba nti empeko gimize leero weegatte ne Senoga olemefuna bulwadde olimba mugenda kulwala mufiire bwereere naye nga gwe weetutte mu mannyo gengo nga naawe okimanyi. Kandowooze information ene batuuseko bulungi. Njagala nkulekera ekibuuzo gw'olowooza Senoga biki ebimukoza bino? Yandibanga yajjamu omutima omubi agamba nga bwe bansiiga nange kankusiige. Ye olowooza Senoga ekintu kyakola kikyamu ekyokwebaka kuba n'abawala bamwereetedde oba nedda gw'omusango ogusaliraane? Senoga yayina omusango oba bano abawala abeetwala gyali nga baagala abakwane be bayina omusango? Okusalawo kankulekere gwe ya subscribinga atasubscribinga kano kakuyiseeko mba nkusaasidde. Yenze Shida Adita twesangeyo ku video yaffe endala.